Olwaleero ku mitendera esatu okuli ogw'okukiikirira abaliko obulemu, abavubuka n'abakadde, waliwo abazze okwewandiisa ne basunsulwa ku kakiiko k'ebyokulonda. Mu bamu ku bazze era nga basanze akaseera akazibu ye Patrick Kyomukaate Mutabwire ng'ono yeegwanyiza kukiikirira abakadde. Abakungu b'akakiiko bwe bakizudde nti abantu ababiri baleese okumusemba ate emikono gyabwe gyalabikidde ku mpapula za Jacqueline Mbabazi ng'ono mukyala we yali Ssaabaminisita Mama Mbabazi nga yasunsuddwa olunaku lw'eggulo. Mbabazi Jovia Mire omulina Sembo ekisinza okwewuunyisa abakakiiko kubanga ate abagambibwa okuteeka emikono ku mpapula za Jacqueline Mbabazi bajeegaana nti si gyabwe yamanyi gye yagijje, ekireetedde Mutabwire gwe bawerekedde okusigala ng'asobeddwa. Kyokka akakiiko kawaliziddwa okuleeta munnamateeka ne bagobawo bannamawulire basobole okukkaanya era oluvannyuma Mutabwire asunsuddwa okuvuganya. Maze okuba dominated ku lw'ekifo kya MP Western Region older persons. Mu kwogerako naffe agambye nti engeri gy'ali nti abadde atunuulidde kunoonya kalulu byonna ebizuuliddwa abadde talina kyabimanyiiko. Omulimu gwo bw'oba oli candidate, aspiring candidate, si mulimu gwo okwekebera abagenda okunominatinga bebacekinga ne balaba oba ebisaanizo byonna bibiri. Abalala basunsuddwa ekyakiiru Sentamu Guildi President wa Makerere era nga mutabani wa Fred Nyanzi ng'ono yeegwanyiza kukiikirira bavubuka mu Buganda. Nakamalo kakasibwa ng'omu ku bakandidate abagenda okwetaba mu kalulu ka omubaka wa Parliament w'abavubuka aba Central Region. So ndowooza tegenda otandikirako kwekwadressinga ensonga y'ebbula ly'emirimu. N'abalala buli owedde amalize okwewandiisa ng'ayogerako naffe n'atubuulira ku nteekateeka z'alina singa anaaba alondeddwa okuyingira Paalamenti. Njagala kubanga ntuukirira ababaka ababa mu bitundu ebirala weba bintu nga budget biisibwa mu Eastern Region. Tulina ebintu ebirudde bigwayo ng'amasomero agali ag'amaanyi mu region gagenza gasereba lwa funding entono. Abakozi abasinga embeera gye bakoleramu si nnungi, especially abakola mu mafactory eyo. Olwaleero banominatinze ku bawakazi MP nga contestants nange ngende mu lulukano naye ffe ekiruubirira kyaffe kye tuli kwezida ati tulwanirira eddembe n'obwekanya bw'abakozi. Ate okufaananako ne mu bitundu ebirala mu DCI y'Isingiro naye abeesimbyewo okuvuganya ku bwammemba wa Paalamenti mu bitundu ebyenjawulo basunsuddwa. Mu bajjumbidde kubaddeko abakwatidde NRM bendera n'abawangulwa wabula kati basizeewo okwesimbawo nga tebajjidde mu bibiina. Nituza kwija tulete manifesto yitu tugiboolekye abantu biitu ebitukwenda kukora ni bingi munonga, enguuto ziitu ziri kubi munonga. And I am promising the people of Isingiro to remain with them, to move with them in every step. Ani aliyeta kora nsimba sifudeyo nensinga amagara gange nga kansimbu mbiri. Nambwe na hindo gambara ntuza kubigurira studio y'abeshongozi kugira ngo abana bitu abine talent yo kwesongora. Abeewandisiza leero kuli Minisita Brighton Mirama ku ttebendera y'NRM baliko bibogedde. Okubaje kw'abantu, okulinda ebintu by'abantu, okulenga abantu batunga service nikyo kigendererwa kitu kya NRM. Akyayeno kitwisha kubagambira kubalabula ninga okubabuusa okukiba kweta mu Uganda okubabuusa kubi.